Tamale Mirundi Junior wadde akyali muvubuka naye avuddeyo n'akola ekiraamo. Agambye nti no walibanga afudde waliwo YouTuber omu gw'atayagala kuba nti no munange aweebwa akazindaalo okumaziika ge. Agambye bashalom bonna babawa obuzindaalo, bafulufiga babawa obuzindaalo, mbu naye waliwo YouTuber gw'atayagala kuba nti no bamuwa akazindaalo. Mu comment section munange olowooza YouTuber ki? Okusinzira katambi ka Tamale Mirundi Junior. Gwolowooza YouTuber kyono gwe baganye okubaako kyayogera nga Julia munange afudde. Bwefanga shalumu mumuwa omuzindaalo ayogere, bantambi mubaleke. Basayimoka walaata. Basakozi naye waliwo YouTuber omutte mumuwanga muzindaalo. Oyo namukyawa mu nsi mu Kabuli ne mu ggulu. Oyo ne bwe ndimusanga mu ggulu ndifuluma. Oyo ne bwe baatwala eruzira nga mwetaaga kwogera naye temwogeranga naye, mundekanga n'envundira mu kkomera. Afulufiga mumulekanga n'ayogera, simwinaako buzibu. Naye nina YouTuber nga ne bwe ndirwala ne babaga nti eddagala liva wuwe temulijjangayo. Kankiddemu bannange, manye abantu leero weetuli enkya tetuliiwo, abantu tufa munnange. Kankiddemu ekintu kino bwenfanga mufunanga bwe mukirikodinga ne mukireeta. Temunsembereza omulambo gwange, temugusemberezanga. Omusajja oyo ow'enkwe YouTube oyo mbegayiridde. Era bw'aleetanga ekimulyo kinteekanga ku keesi temukkirizanga wadde okumuwa omuzindaalo okwogera about me. Oyo twayawukana ku nsi ku Kabuli ne mu ggulu, tetuliyogera. Ne bwe ndwalanga ne nnyenda mu ddwaliro nga ssente ezinzijjanjaba yayina ozziwa, mundekanga n'enfa. Ne bwe baasibanga eruzira nga gwe mwetaaga okwogera naye enveeyo temunzijangayo, mundekanga n'enfiira mu kkomera. Omusajja oyo yantama. Ne bwe mulabako obulabi ndwala, eyo si depression, ago mazima. Ku nsi tulina abantu betukyawa. Baninga ne bw'omutunulako, guys, bayiza wa abantu betwogera ebintu bino balowooza tuli depressed. Nedda, mu nsi waliwo omuntu gw'olina okukyawa. Mweyigiriza okuwala n'abantu. Nze Shalumu musonyiwa, nze Shalumu ne bwanvuma emirundi 10, I will forgive him. Naye nina gwe sitasobola. Wali yeye manyi. Subscribe nga like nga leka obaka bwawo mu comment section na mtebidara tsinkutumiddeko. Amunanga bavuddeyo ne basaba Zubeida byantalo nti abeddwaliro babeere nga boogera nabo omwana ono Jaden baleme kubeera nga bamuteeka nnyo mu kamera, mbu abantu bano abajja okumulaba baleme kuba nti no bamuteeka nnyo mu kamera. Okitegeera katubeere nga tukuwa akatambi kano. Anti Zubeida bane tusaba mwogereko n'abeddwaliro ne mama w'omulwadde. Abantu abajja olaba omulwadde baleme kujja na kamera, banaye kisusse. Basajja katumuna akamalamu n'amaanyi agawona. Like buli dakiika kamera, buli dakiika kamera, buli ne waba yeekyusa, ne waba akolola, ne waba akola ki. Bane bannamawulire basuse. N'abadde tebapostingangako ku kampeyini y'omusondera. Bonna buli omu kati anoonya kubeera relevant. Banoonya content na likes. Buno si bwe budde obutuufu obwa content. Omusajja bamuleka awone.
kitegeera kasajja kali wali kataawa man mukiyambe kanti Zubeda kwa ati gwe next of kin mu bannamawulire alisi updates tuzije ku muntu omugwe kitegeera kuba woyogera tuwulira naye ate buli omu kati apostinga rubbish ne waba yekyusizza ne waba yasimudde omulwadde yitayinaako privacy okitegeera bannayo onoonya n'ekyokwogera tokiraba but please do something. Jaden nkwetondera nze nali simanyi nti Jaden oli mulwadde ebyaddala naye kati we wagenze mu ddwaliro abasawo ne bakakasiza ddala nti Jaden oli mulwadde kati mumuwe ssente guys. Jaden ali mu ddwaliro a respectable hospital ejo nno nabaddewo akugendayo mulabe nze muna nali manyi nti byakulimba manyi nina ba YouTuber we mbalaba mu kintu nsooka kutyamu eriyo ba YouTuber ababbi ababba n'amabugo kasitambala bamu nyenda kosi yasire kati mu bintu bya Jaden nina ba YouTuber be nalaba abafere nenya oba zino zinaatuuka naye bituufu gyebiri kati. Yes, now we have a doctor to tell us. Luli twali tukozesa Dr. Mondo, twali tukozesa Dr. Godfather, Dr. Kabata nga be batubulira embeera ya Jaden kati twafunye Dr. owaddala. Nina ba YouTuber ne ba TikToker ababbi benalaba bakuŋŋaanyeeza Jaden simanyi oba zaatuuka nange neentyamu bannange naye ebintu bituufu. Things are true, the boy is sick. Fe abaddugavu tumala labako. As the Africans, we believe by seeing kati Jaden twakulabye mu ddwaliro. It is true oli mulwadde. Bye nababuuza luli. What is the medical report? Nga Dr. Godfather yajina. Shakibu nga bulijjo munnange amazaalibwa ge asazeewo kuba nti nno munnange agamalako n'abaana n'abaana ab'omu ghetto ng'abawa ebyokulya wanyumyamuko nabo nga woli mu kulaba akatambi ako. Shakibu Wazari Ju okitegeera teekawaawo nti happy birthday Shakibu. Kale no bw'atyo bwasazeewo okuba nti nate amazaalibwa ge aga spendinga bw'atyo. Bwe tweyongerayo eyeekolera avuddeyo n'alyoka agamba nti ekintu ekitawaanya Junior kiri kimu. Mbu sigamba nti no byayogera mbuba n'abantu yabakyawa oba baavuma buli kaseera naye mbu bambi omukwano takyayina mikwano. Bw'atyo bwavuddeyo n'abeera ng'ategeeza katubeere nga nabyo tukuwa akatambi kano. Mwami Kasuku, Mwami Shalom 256 Owenjovu Frank Antambi ne mukyala Shamim Mayanja Zubeda byantalo kyemugamba nakati temunnamanya kibonyaabonya Junior. Ekibonyaabonya Junior mukwano oyo omwana tabavumya bukyayi, oyo omwana tabavumya busungu nti oba abaagaliza kibi naye lwa nsonga nti abamiisinga temumulaba omubiri gw'amagejjo ne mulowooza nti mukulu nnyo oyo omwana akyali muto kyajja afuluma essomero. Bwe yafuluma essomero ow'omukwano gwe yasooka okusanga ye Kasuku ate n'amuyisa obulungi ebitagambika. Kaakati buli w'abatunuulira nga mweyagala, buli w'abatunuulira nga muli mwekka muli mwenna ng'abulawo yekka ate nga yateranga okubaawo naye. Awuliranga abusensi ye temiisingwa. Omanye omukyala anoba naye ng'ayagala ekintu eki. Omukubire ekkasimu nti mukwano okomawo ddi, mukwano kiki, ogenda omunone ewaabwe. Naye singa alinoba n'ogaana okupeyinga attention, omukyala oyo alikola kyonna ekisoboka okufuna attention yo. Olaba omukyala ali mumaka asobola okukola kyonna ekisoboka ne bwe kinaaba kinaamukubya mpi
okusobola okufuna attention y'omusajja kyekimu noona ekimuliko. Omwana tabavumya bukyayi, omwana si lwakuba nti tabaagala, omwana si lwakuba nti abaagaliza bibi, naye omwana abamiisinga. Bw'atabeera mmwe nga mmwe balina okunyumiza ebimusumbu oba ebizibu bye alina kubeera ani? Anko Kasuku kyekyali ekisawo ky'omwana oyo mwe yaterekanga ebyama bye. Era ye yali kapiira omwana ono kwe yeesigamanga, kati oluusi bimunyigiriza bw'omu. Talina gwe yeesigamako, talina gwagamba bimunyigiriza, talina gwagamba bimusanyusizza. Kyova olaba essaawa eno yeeyisanga omukyala mu maka anoonya attention. Mu understanding. It's a game of understanding each other. Mu understanding talina bukyayi gye muli. Omwana abamiisinga ate alina ne kyalengera nti ow'omukwano we mwamumutwalako Kasuku, eyamulaga ensi, eyamufuula kyali, eyamwagala ennyo okuzaama. Omwana atandise okufuna obujja bwa buntu. Mwenna abaasoma mwasomako eyo gye mwabeeranga ku ssomero. Essomero eddamba liba limu naye nga lirimu bugurupu bw'otamanyi, kisinziira gwe baani b'okolagana nabo. Era obasanga batudde wali ku budde bwa lanci, n'abalala n'obasanga batudde wali. Kaakati ono omwana mu gurupu yaabwe waliwo ekifo ekikalu, naye ate temulaga nti mumiisinga ky'okubeera ekikalu, era temulina effort yonna gye mukozeewo okulabika nga kidda. Nga kiddamu omuntu oyo yalinga akituulamu, alabanga obulamu mubulaba bulyokke, ye waatali. Abalabanga buli kimu kiryokke, musanyuka, ye waatali. Ye yeebuuza nze ndiwo ku lwani. Mu understanding. Temumunyiigira, temumukyawa. Mu understanding ate era muba musobola okumusonyiwa. Mumusonyiwe. Bino byonna bye muli mu kukola bya kito side zombi, nze mpaabye, nze nfumye gundi, nze nkoze bwenti. Omwana mu understanding ekimubonyaabonya mukwano si bukyayi. Oluvannyuma lwa Bbali Statima okuvaayo munnange n'abeera ng'ate alumba Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior naye amwanukudde. Kuba kati kankubalire abantu Junior batakwatagana nabo. Junior takwatagana Brunoke, takwatagana Little Puzzle, takwatagana Shalom, takwatagana Ntambi, takwatagana Bati Badiru, takwatagana Sendi, takwatagana Jenkins, takwatagana Kasuku Banange. Era abantu 8 bonna babiri Junior ye mutuufu. Katika Akulage olaba Kasuku asolobera onamanya nti gundi amujjonkedde n'asoka n'akuleka mwawe ennaku nga ziizo. Ogenda olaba nga akumyewo nga bazemba akulaga nze kati neewuunyiza okulaba Kasuku nga bali ne Brunoke ku live egyo yemu. Kitegeeza ti Kasuku tasiba busungu. Lwaki bana abantu abamanya abeetaaga olunaku lugenda kukyolwa Brunoke akole eggulire nga Kasuku alyetaaga kati takola barabe banko balubeerera. Era Kasuku omuntu yekandoza kwala so akujjako gulire mu Uganda Eddie Kenzo kuba yali amusi yakikuba empi kwata nnyoko naye abasigadde bonna tasiba busungu. Banange si mu mutima mubi ne Junior osuse tugenda kuwangalira ku ntalo buli ssaawa. Nze Junior sirya ku social media. Sirya ku social media my brother. Ebbanga lyonna lyemazeewo sirya ku views. Nze sajja ku social media kukola views. Chovola ba nina sente naye ate sizijja ku social media. Nina emirimu gye nkola. So tombalira mumwe ndowooza wagambye Junior ali depressed. Ndi depressed nazimba ennyumba yange my brother. Nze ali depressed. Ndi depressed nvuga emmotoka mpya ya bukadde 70 million and above. Nakagigula emyezi 2 emabega. Ndi depressed nina amaduuka.
I own shops ezitunda engoye ku Ham Plaza. So if that is the depression you are talking about, I'm depressed. Wherever your depression in Balista Timojo Yogera, Chitufu depressed. I'm depressed, I have the money. Mulichenja gala wane Uganda Chigula. It's so silly bubi. Balista wali mukwano gwange nnyo. But one thing chenakulabamu oli muntu mulungi Balista Timo, you are a very nice person and nze sikuinaako buzibu, but you don't respect friendship. Tokuuma mikwano like omukwano gwo n'omuntu guli best what is there. Bino ebyemisango tubibeeramu everyday. Bino bijjani bigenda. By the way, kankubulireko Balista Timo kyotamanyi nze Kasuku, Ntambi, Shalumu tuzze tubaira bwe tuti. We have been like this for years. Encha osanga Ntambi aguluba nono beba YouTube e Uganda tebe yagala fenna tuyina entalo zaffe. So bino byogamba Junior ali depressed, takyalina views ndi mu 1.3. Nze siyadali njagala views nga kwendia singa nina YouTube. Kati nga tonnaba kutugamba mwesibe mwe mwatandise ebyokwesiba. That's not the issue. The issue is somebody abused my mother. Katobera wangwe, don't change facts. Awuti wali woka kisesawa daka seko. Mweje mwenkwe. Mulongose emitima jammwe si matako. Clean your hearts, not your anus. Obude omalanga mugenda mutoyi mwesangule mulongose emitima jammwe. Ekibi vis-a-vis anyachiku, it's bad. Kati mweje mwenkwe. Ebyo mwakubidde abakulu changing facts. Kati abakulu babayambye eki. Oyina video eza Shalumu zolaga omuntu n'asigala nga asanyuse. Ng'otegeera mmwe bennalabye mukuba. Yata tekobera kugundi. Naffe tumulage tewali mukulu gwoyinza kuwa video za Shalumu ng'avuma mamange nagati ekituufu. No, si bwe bikola mukwano. Ekyokubiri wokola ng'ensobi weetonde. That word solves things. Ekigambo ekyo nsonyiwa bannange mukyemanyiize. Nze nakiyiga. Bw'oba oyagala kuwangaala ku internet eno nga toyina bizibu weemanyiize that word. Kyaleeta nnya. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kakusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.